nange ngenda kola pledge ya millions 10 ze ngenda okuleta wano neyanziza nnyo yo excellence. Ne nange ngenda kuwa milioni 10 ate ne mukyala wange antumye naye agenda kuwa milioni 1 n'ekitundu. Milioni 10 teyazizanye teyazirege sebo naffe tujja kukola milioni 10 ku koze eno. Tweyanziza nnyo. Aha, people power, our power. So Mr. President, kule kibiina kyaffe ekya National Unity Platform millions 10 naye ekyenjawulo nze nnamu milioni 2 eza cash. Erinnya nze Goreti Namugga, omubaka wa Parliament ava Sembabule. Siri mubaka mukyala, nze ndi mubaka wa constituency awangula abasajja nga bano. Kati nange ngenda kukola nga bo, ngenda kuleeta milioni 10. Sebo Mr. President, nze nga Nakimuli Helen ngenda kuwa milioni 3. People power. Basebo ne banyabo engalo ezo tezimmala. Tuzongereko. Tuzongereko. Nnyo mwebalire ddala. Amina. Thank you. People power. Our power. Our power. People power. So President, erinnya nze Betty Nalwima, omukiise omukyala owa Wakiso District aliko era addako. President, ebintu bino tubeera kazindaalo, tusuubiza bye tutaleete. Nsazeewo ntandise ne milioni 3 buli we neetoololamu nga ndeeta, buli we neetoololamu nga ndeeta. People power. Cash tumwenga people power. Sena cash. Kale tweyanziza nnyo. People power. People power. Nze Mugabi Susan Nakaziba, 7 full tank horsepower baby Ndunya. Omubaka Parliament omukyala akiikirira ebizinga n'amazzi gonna. Kantwala omukisa guno MC okwebaza His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu okutukyalirako e Buvuma ne executive yonna. Njagala okumwebaza nti presidential visit e Buvuma it has some kind of storytelling naye tetujja kuyogera nnyo butya bwe yatuukamu e Buvuma, naye twagala nnyo okumwebaza nti mu ngeri ya rabadaba style yasobola okutuuka e Buvuma. So Mr. President weebale. Njagala n'okwebaza abantu b'e Buvuma abajja mwenna mu bungi bwe mutyo emitwalo n'emitwalo ate nga President twali tetumulanze. Kitegeeza nti ffe ab'e Buvuma tuli ku nkyukakyuka, tuli ba red. N'olw'ensonga Mr. President nti nina ebizinga 52 ngenda kuwaayo obukadde 3 nja kuleetanga n'empuuta. Tweyanziza nnyo. People power. Empuuta bwe zijja nga tubategeeze. People power. Our power. So Mr. President, protocol observed. Zenda Bukera Hanifa mbako omukyala wa district ye Mukono. Kulwakoze eno bannamukono bansindise okujja okuba awamu nammwe era nga nze nsonze milioni 3 kulwakoze eno. People power. Tukikubire mu ngalo ez'amaanyi ekyo. So Mr. President, Veronica Nanyondo gemanya gange Kurabo Komansimbi District. Hello. Power. Bano bamala namwe mujja mulindeeko tukwataganye mulindeeko. Kurabo Komansimbi District tujja kuleeta milioni 3 ku koze eno. People power. People power. Nabukenya Brenda omubaka ow'Elwelo nja kuleeta milioni 3. People power. Our power. Lindako. Banaisa batusirikirire. Tubeere ize. People power. Our power. Listening oil. Kale katuulirize. Bagala Joyce Ntwatwa omubaka omukyala wa district y'Emityana ngenda kuwaayo milioni 3. People power.
Our power. NUP. Everywhere. Asebo Mr. President. Ndi muzukulu wa Namwama Teddy Namboze. Ombako omukyalo wa Mpigi District. Mukama wange ow'ebbendobendo akatundu akamu ku bbendobendo lyange awadde obukadde 10. Mukama wange Mr. President kkiriza nze ntemere wakati kubenga ndi wagazi mu ssebo obukadde 5 naye ndeeseeko 2. People power, our power. Nantongo Fortunate Rose, Chotara District, million satu. A people power, our power. Hajataisha kabanda na lolo kuve Butambala million 5. Yes, agali awamu ng'egaluma ennyama. Twebaza omulimu ogw'ettendo ab'ekibiina kya National Unity Platform abaka mwena aba Parliament ng'okimanyi nti oli wa memba w'ekibiina kino ekya National Unity Platform abavuddeyo ku fundraisation omukolo guno ne bagenda mu maaso n'okuba nga beeyama abasinga beeyamye. Jjukira nti nno oyinza okwebuuza lwaki baba bakola kino. Gavumenti yasalako obuyambi. Jjukira kigikakatako kuyonga gavumenti okubanga ewa ekibiina kino ekya National Unity Platform ssente ezigenda giyambako okutambuza kampeyini yaabwe okwetooloola eggwanga lyonna. So n'obuyambi obuva mu mawanga ag'ebweru agayambako ebibiina bino ebivuganya gavumenti ku National Unity Platform babusalako. Kitegeeza tebakyafuna kasente nakamu. Era nga kibadde kigenda kubeera kizibu nnyo kampeyini ogenda mu maaso ne zibeera successful nga bwe tubadde tukirowoozesa okuba nga bwe twalaba omwaka gwa 2026 gwa 2021 akalulu ako akaaliwo era n'ettutumu n'ebbugumu eryaliwo ku kibiina kino ekya National Unity Platform. Ate omukulembeze agenda tetugenda kwegayirira gavumenti wabula kye tugenda okukola tugenda kubanga ffe ffennyini ab'ekibiina kya National Unity Platform kubanga obusobozi tubuyina twekolemu omulimu tukole fundraisation sobole okuba nga tufuna omusimbi ogenda otuganya okuba nga tutambuza mobilization tour campaign zaffe zino zisobole okuba nga zitambula bulungi nnyo mu kibiina ekya National Unity Platform. Era ababaka bonna beeyamye okuwa omusimbi era obadde obwerabirako mu katambi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abula nange nyongera okukujjukizaamu nti gwe yenna nga wandiyagadde era naawe okubaako ettaffaali ly'ogattako tekiggaana si babaka bokka wabula n'abawagizi bangi nnyo abagenze mu maaso n'okweyama akasente bataddeyo akasente kayambeko ku kibiina kino ekya National Unity Platform ekibiina ekyenkulaakulana kisobole okuba nga kiteekawo revolution mu kalulu akajja aka 2026. Nyongera kujjukiza nti oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuwuliriza gwatannatweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko mukwano gwange osobole okuba nga otwegattako. Jjukira y'ensonga yokka oba y'engeri yokka gy'osobola okuba nga okola okuteeka ettaffaali ku channel eno. Badange twabagambye nti nno twetaaga ebyuma byaffe bikaddiyeemu, that's why mulanga tuweereza oluusi information eddoboozi nga teririiko. So twetaaga computers, twetaaga ne mixer. So gwe naina asobola okuteekamu ettaffaali osobola okuba nga ogenda ku namba yaffe eyaawo ku channel yaffe waggulu oba okujja mu comment section n'osobola okuba nga obaako obuyambi bw'otuteekamu. Mbagaliza olunaku olulungi abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo tugenda kuba nga tukomawo mweraba.